could never hide. Given these riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break. Hello? Jebaleko sse. Kati mbadde nkugamba kye twayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Anti omwana Musa ebintu byonna abitegedde kitazaalibwa wano. Kyawedde dda. Kaakati ekiriwo nze mbadde nteesa. Ng'olinga atampulira ye. Nze mbadde nteesa olumbe lwabizibwe, abaana bagabana ebintu byabwe, naffe tutandike enteekateeka zaffe okugenda mu maaso. Ez'okwezza wano ate waliwo ekirala, gwe ky'oba omanya ensolo ku kizigo kweri. Kyawedde dda. Naawe beera bulungi. Mwanyinaze ogamba oti naye bannange weewuunyisa. Kikyaki? Waluda bulijjo tonjagaliza. Okwagaliza kuti? Kubanga olaba bagamba nti omuntu yenna bw'oba oyagaliza atisiti osooka kwagaliza njuyi. Ne Waluda ebbanga ly'omaze wano ng'otiguka ne ki Ashirati ekikazi kitibwa butivi, naye tolina nati ogamba nako nti ono kati kankole bwe nti oba abaana abalungi bazaala katubaze mu famire. Rayani kwata obedde oli ku ebyo. Gwe toli musajja kimala. Omusajja yeetusiza ebigambo bye eri gw'aba ayagala. Kakati obudde bw'omaze ng'obigamba nze lwaki togenze n'obimugamba? Ndowooza olaba kye naakwogera kyennyini nnyini. Oyinza otya okuddira omuntu ng'oyo alabika obulungi bw'atyo? Gwe notobeeramu kalowooza nogaa naye kikazi kino endabika yakyo nnungi kiyinza otuzaalira abaana abalungi. Kitegeeza kyakusanyusa nnyo gwe okulaba nga Ashirati ate omuwadde ow'ebweru n'oleka omwana wa kitaawo ne nnyoko. Ye gwe tokimanyi nti nno Ashirati mukyala wa baba Musa? Ate kati Musa muganda waffe. Ndio twagambako nti naye ono bulaza wange mwannyinaze kankikole. Anti kati weewulira by'oyogera. Baba Musa watandise dda n'omuboola. Ate kumuboola ku ki? Nze sina nsonga emumboolesa olw'ensonga naawe okimanyi. Nze munnaye nze nga nze nyina enkola gye nkolamu ebintu ze sekkiriranya. Mwemwe mwekkiriranya nze jjiiko ngiyita jjiiko so si kitiiyo. Musa si muganda waffe ekyo naawe okimanyi. Kikugambe bugambi. Tokyamuyita nabaabuyita Musa. Baabirani. Nze omuntu gwe mpita muganda wange. Yoyo gwe tugatta maama ne taata. Naye kati ntugatta maama tesaanawe kuba naye muganda wange. Kakati ekitegeeza ne Bise ne Aizo nabo beebweru. Aba ate nayo toleeta abo nze mbabala kitundu. Kale bo tugatta taata naye nze mbalawo kitundu. Kati nze gwe mbala nga muganda wange. N'okudira omuntu mufaana bw'atyo n'omugaba ebweru. Ate nkugamba nze ngenda ku ssomero. Naye wenzirira wano Waluda olina okubeerawo n'eggulira erirungi erikwatagana ku Ashirati. Boss lady. Ogamba ki Robert? I'm okay. Kapyaki?
gonga ayina gakaawa oba gakaawa oba gawooma simanyi kyekiriwo bagamba mbu nyinimu mwataba mbw ebikere bitemba enju ekyabadde wano kibadde kyetaaga kuba nti naawe nga weerabiddeko amaaso go abiri ekikonde kyabaddemu abaana beesabudde beeraze amaanyi kati ngolo ani naani alwana era nga balwanira ani era Dani ne Sheba beesabudde wabula naffe twabalese ne tunyumirwa faiti nga balwanira ani omusajja gwe balwanira maneja Musa kyoyagala okugamba Musa abawala abo bombi abaagala naffe ffenna tuli wano ebibuuzo tubyebuuza nga bwe twabirabye eggulu nga abawala bombi abaagala batuukira okulwana okwekuba niba ngaaliwo ekiriwo kyo ey'ensonga yeeyo wabula oŋŋambye mapya mu matu gange naye enda kufuna engeri gyenkidiiringa with omanyi nze nakugamba sisobola kujja mu maaso go nga kyenina sikyekakasa naye bwakuba kinnumye olwaleero muyingiremu owookusatu ani owookusatu Musa kale Robert webaleko oŋŋamba okay oze nobwempeni ndaba kye nakugamba embeera ezo sizitegeera okuva jjo biri byonna we byabeereddewo oli munyiika bonneraliikiriza ye mami baba Musa wa muzaalawo ani taata we Waluda mwana wange wangi mama oba oli awo toli muntu kyamu kumbuuza ky'obuuzizza naye ensonga zino naali agadde ekituufu zoogerako nga ffenna weetuli nga famire wakati kaseera kano muliwo babiri bannyinammwe bonna tebaliiwo oŋŋambye Rayani yagenze ku ssomero ye mama mwaŋŋambye ayizo ennaku z'emmaze simulaba ali ku studio saagala kwogera ku kintu ate era tumale tuddemu tukyogereko naali agadde ensonga ezo nzibannyonnyole nga ffenna tuli wamu era zibabuulire mu butuufu bwazo maama ebyo byonna nga biri awo taata wa baba Musa waali era tumumanyi bise mwana wange taata wa mukulu wammwe ekirungi ekisinga byonna waali mulamu obula Waluda ayinza okulonga mami yinza okuba mumanyi osobola okuba nga omumanyi ani taata wa baba Musa mwami Kiddwa mumanyi mwami Kiddo mami mwami Kiddo ye taata wa baba Musa wasooka kulaba mwami Kiddo n'olyoka olaba dadi baana bange ensonga mpanvu naye nga bwe mbagambye tinjagala ensonga ezo zoogereko nga ne bannyinammwe we bali oba oli awo nga ne Musa bw'anaaba amaze okwekuŋŋaanya nga naye waali nsonga ngibannyonnyole mu bulambulukufu bwayo buli omu agiggwe nnyalwe suubira muntegedde bulungi
naye kye naalyagadde ekisinga byonna kye mutegeddeko mukindekere ate temukigamba Musa kuba ku mulundi guli mwamugamba bye mwamugamba kati ekyo njagala nkimwegambira akiwulira okuva mu kamwa kange. Tutegeeraganye? Wanje Madam Pounds. Nyanyabo. Kale nyabo. Dani omukube. Omugagga akwagala waggulu. What? Oba kati aŋŋamba ki omukyalo oyo? Obutakyagana. Bagenda kukugoba. Olaba boba batali bakulu. Gwe bagenda kukugoba. Wabula ka ngendeyo ndabe kyaŋŋamba naye mama nnyabo. Twawedde dda naawe. Bagoba batali bakube ng'oleeta ggwe. Owaaye temusuddiya nammwe. Gonyo. Bampise simanya wandoopi. Gwe sirina budde buserega na biyenje nga nina ddumu. Excuse me. Musa, kiki ky'oliko? Obudde bugenze zuukuka, togenda kukola. Saawa zino zigenda sa musaawe mu kitundu, tonaba kuzuukuka mu buliri. Kiki oliko? Zuuka ogende ku mulimu, saawa mu kitundu. Kakati kankubuuze. Kyogamba olwokuba wategedde nti editisi gye bakuzaala ndoza n'okukola tugenda kuddamu kukola. Zuukuka ggwe va mu zuukuka ogende okole, zuukuka. Zuukuka amazzi gye gali mu kinaabiro gali redde, buli kimu kiri redde. Breakfast eri redde. Pereza kukusimia. Essimu yiino wano nze nabadde nyina bye njagala ne njireka awo, mbadde nyina bye nkeberamu. Hey, hello, Musa. Good morning. Good morning, Madam Pounds. Nga tonalabikako kiki? I'm not feeling well. Oba tewewulira bulungi lwaki togenda n'ofuna check-up? Pounds, leero nyinza obutakola. Oli mulwadde kiki? No, siri mulwadde. Just nyinamu binkutte naye. Kandabe nyinza okujja enkya. Badde ndowooza oli mulwadde ogende for check-up. Naye engeri gy'otewulira bulungi ndowooza tusisinkana enkya. Okay. Kati mwe bannyabo. Musa, eno embeera wonna gimalamu omwezi ogenda kubeera otya? Ffenno tukwetaaga, nze nkwetaaga, gwe nnyimiridde ku ggwe. Gwa ngamba nzaale leero n'enkya na luli. Abaana bange bagenda kubeerawo bati. Ffenna tugenda kuba tutunuulidde ggwe. Oba okimanyi ekyo? So kati munange weeyimirize, yimirira ogende okole. N'obatunuulira n'obasaasira. Mwatandika dde okulwanira mu ofiisi. Mosso mwatandika dde okulwana nga mulwanira musajja. Ye nga mumulwanira mu ofiisi yaani. Obuyinza mubujja bw'obutandika okulwanira wala nga mulwanira basajja. Mwajja kukola, mwajja kulwanira basajja, mwajja kukola kiwala. Treasure. Eza kikkiriza mbono twahavinze cat fight. Abakazi n'abakazi nga balwanira nga omusajja. Wama madamu olaba? Nze olaba nabadde ntuja. Gwe malaaya gwe. Wamma olaba kiriwo kiti omusajja wange. Naye ono mwatawummulira. Yagenda kwetega musajja wange. Nange nabadde nina omulagako essomo.
Mama madamu nange kanjogereko. Olaba wamma nze nabadde ntudde awo ku desike yange. Nagenza okulaba ng'onajja nkwata amataayi, ankutta ankasuse wansi ankubye ku tiles. Nze gw'olaba waneno n'omutwe olaba gutya nnuma. Naye nga nze byagamba eby'omusajja sibimanyi. Nga kyakugwanira. Kyakugwanira ate nja kukuba. Ate nekyaze saagala osiibe waka. Oba tugenda kukola ng'osazeewo tugenda kukola. At least genda mu mikwano gyo. Genda mu mikwano gyo. At least osiibeeyo mu kuba ekiboozi. Kubeera ogenda kusiiba wano ogenda kubeera mu birowoozo. Mayinisha. Embeera mwendi ogimanyi. Buli kimu nakikubuulidde tolina ky'otamanyi. I'm not feeling well. Kandaba bwe nnaasiiba leero kansiibeko ewaka leero. Ndawe obulamu bwe bunaabeera enkya nnyinza okugenda n'enkola. Ne leero kansiibeko ewaka. Ali mu kwewaana. Mbuno omusajja wange. Omusajja wo kuva ddi. Kati njagala bakakasa mwembi mbuno kummwe mwembi. Walina omanyi na musajja. Omusajja si wammwe talibeera wammwe. Njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe ng'oli omusajja tasobola kubeera wammwe wadde mu birooto byammwe. The other one is a manager. Mama alibadde mumuwa ebitiibwa. Kubanga yo under him muli mu kulwana. Mulwanira musajja. Njagala okubalabula ekisooka kya byonna. Musa ayinako omuntu we. Talibeera wammwe, si mu bulamu bwa leero, si mu bulamu after date, si mu birooto byammwe, mumwesonyiwe. Ate saagala kweddamu. Kati njagalamu embi mwewe ebibonerezo. Nga sinne babba babyange. Nga sirika naawe. Kale Madam Pounds, nze ku musaala gwange nsaba onsaleko emitwalo 5. Mama madamu nze nsonyiwa naye mbadde nsaba bansaleko emitwalo 7. N'obatunuulira nga tumala. Kati mulaba okubatema ssente ekyo nakyo kibonerezo. Ekyo nakyo mulaba mu kibonerezo. Awo mulaba mwewadde ekibonerezo oba mbawo ekisingako awo. Oba mbagobe bukubi. Madam Pounds, totugoba bambi, totugoba. Mwena ddamu okugira omulimu. Emirimu gibalemye muteeka Musa mu birowoozo byammwe. Kale omanyi olunaku lwali nazuukidde ku mukono mutuufu ngenda balika naye olunaku lwala ngenda baguba ngenda kutema 2 n'ono mutema 2 ku musaala gwammwe. Madam Pounds, emitwalo 2 nga mangi. Emitwalo 2 olaba mangi? Mulaba mangi. Kale emitwalo 2 bwe gaba nga mangi ng'olaba mingi nnyo. Kale kambagobe. Totugoba, tusonyiwe. Tugende n'abiri. Kale madamu tusala 2 tekirina buzibu. N'obatunuulira nga tobamala. Ate musajja kuntegeera. Mwe mujja mu kyakola. Get out. Musa, nze kyesaagala osiibe wano ewaka. At least kale genda mu mikwano gyo weebulizeebulizeeko eno. Kuba ogenda kubeera wano ewaka, ogenda kudda mu birowoozo, olowooze kino olowooze kiri, naye ate woobeera ne mikwano gyo. Ojja kuba tolinyombi birowoozo, bajja kuba bakubuzaabuza munyumya kino munyumya kiri. Nze kyesaagala osiibe ewaka. Era kola kyonna ekisoboka, kwetegeka ogende ku mulimu oba ogende mu mikwano gyo. Yangwa breakfast eri ready. Can you imagine? Ebyana byonna biri mu kwetega Musa. Bravo. Empologoma ebogodde. Empologoma ebogodde. Otandise kungerera ngero.
Kazoba. Pounds nakugamba. I told you. Nenkugamba pounds. Omusajja mugambe. Omwami mwatulire bw'oba owulira ng'omwagala. Nowooza ateka mulinde aŋŋambe akole bw'ati. Tasobola butakikuwa sooka otunuulire abaana abawala abalwanira Musa. Banene, balungi, balabika bulungi. Kati gwe ojja kubeera awo ogambe mbw'olinda akugambe ng'ate yo oyinza okusanga nga mu birowoozo bye toliimu. N'asalawo agende n'omu ku abo abamulwanirako baba basazeewo bo bakyatudde. Kirowoozeeko. Omanyi kigenda okubeerawo. Ndowooza ke kaseera akazannyo kakyuke. Akazannyo kagenda kukyuka. Era bano abaana ba wano. Tumanyi n'omu agenda kuddamu kumwesembereza. Musa ngenda mukwata mu ango nga newaba ali mu birooto bye. Tayagala kuddamu kusinkana pounds agenda okukyuka. Awo kati ozzeemu amagezi, ozzeemu obwandastandi obutegeera kiki ky'oyagala. Naye luli obadde otandise ebintu ebitaliimu magezi. Empologoma eboggodde. Asooka omundeke. Ngenda kusooka muweweete nga pusi. Wenna mukyukira ajja kumanya mpuno ne pusi nazo zikwagula. Another problem. It took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes, the dawn of a new day. In the fields where memories play, my own son finds another way. Who tires wealth brings no sleep, but my own son's dreams run deep. My own son, my own son, stand tall through the struggle.